tukwaniriza mu kaseera kano ak'enjawulo, akaseera ak'olwokubiri kano waakiri bwe tukatuukako tuba twetaaga nnyo omuvubuka n'oyo ayiseeko omuvubuka oyinza okuba nga tonnatuukayo naye ng'olina bye weetegekera. Tenwya Wasswa gange akawungezi k'olwaleero oba ekiro ky'olwaleero nkwaniriza ku GTV, nkwaniriza mu puroguramu yaffe Wezuule. Puroguramu Wezuule tugitandika n'ekigendererwa kyakulaba nga Hon.Dr. atera okyogera kunyiiza abavubuka. Omuvubuka gw'onyiga ddi era ki ekikunyiiza? Mbadde ndi mu kutunulatunula nga ndaba ekibuga kigenda kikyuka, ekibuga Kampala kigenda kikyuka, naye engeri gye kikyukamu erabika nga kiddukira ku misinde gya yiriyiri, ate nga bangi mu myaka mitono egijja bayinza okuba nga tebakyasobola kibeeramu. N'olw'ensonga eyo kyova olaba njagala nnyo muvubuka gwe weekwate ku puroguramu eno okulaba nga tuddayo ki kye tusobola okukola, kiki ky'osobola okuyiiya, ki ky'osobola okuteekawo naddala mu kaseera kano nga waliwo enteekateeka za gavumenti, PDM, myoga, biki osobola okubikozeseza gy'obeera. Hon.Dr. asiba naye akitugamba bulijjo. Ekirala nno mbadde nakedde kulaba abantu abeekalakaasa mu kibuga Kampala ng'abantu abo bagamba emirimu bagibaggyeko, kontrakiti zaabwe zisaziddwamu, era abasinga ku bo nga bakyala nga bagamba nti tebalina wakudda, tebalina simanya bannamwandu, simanya babalekawo, simanya abalala biki. Olumu oyinza okusanga nga kirimu ensonga, naye omuntu aba nga bagenze ku kontrakiti bagisazizzaanu ng'alina emyaka 3 nga talina wakudda. Olumu twetaaga okubaako kye tulowooza, gw'omulala atali oyo tulina okubaako kye tulowooza. Ekirala y'ensonga neetuleeta mu puroguramu yaffe Wezuule, nkedde kulaba n'abavubuka era Hon.Dr. nja mutegeeza nti ku mulundi guno abavubuka bangi abeesimbawo 2021 ne bayitamu okukulira ebifo ebyenjawulo, ate no basiraamu abasinga ku bo basiraamu, bameeya BRC5 biki, naye nakedde kulaba byo nga bameeya b'ebitundu bya Kampala n'abalala mu Wakisi eyo nga beesibye enjegere, baagala beekalakaasa, baagala abantu bateebwa abali mu makomera. Ne ŋŋamba meeya mu buvubuka abo bw'aba nga ayagala abantu bateebwa abali mu kkomera nabo bavubuka, kiki ekiba kigaanye? Naye mwebale nnyo, mwebalire ddala abatulaba ku GTV, tubeebaza nnyo nnyini ddala era tweyama okwongera okubawa ekisinga. Ndi ne Ssaabawandiisi wa Uganda Muslim Supreme Council mu puroguramu yaffe Wezuule, nga bwe kibeera buli lunaku olwokubiri tuba tugguse, tuba mu kaseera ka kwefumiitiriza, tuba twenoonya bubuka gw'okyusa eki. Hon.Dr. nga sinaba kuyita twagala kutegeeza, njagala ntegeeze muvubuka gwe nti oli kati 2023 twakamutambula ku probably myezi 2 wakuba ogwokubiri tegunnaggwako, ogwa February. Naye kiki kyoteekedde omwaka guno ogusuubiramu ki? Kiki ky'oyinza oteeka ku mmeeza waakiri osobola okuba nga obaako kyotandika essaawa eno okulowooza? Hon.Dr. njagala kwegattako. Hon.Dr. nsanyusa okulaba olwaleero. Nsaba buze ku balabi baffe. Abalabi baffe abaganzi aba GTV naddala puroguramu yaffe eŋŋanzi eyatwezuule okusingira ddala tugiredicatingira eri abo abavubuka abakola puroguramu ez'abavubuka n'abaagala okumanya ebintu ki ebiri research ddala ku nsonga ez'abavubuka. Naye ng'ekigendererwamu twagala omuvubuka atuwuliriza n'omuntu omulala omukulu akozesa omukisa guno mu bigambo bye twogera bijjemu okulaba nti yeezuula. Okwezuula kwe kulaba nti omuntu oyo ava mu bwavu. Era twasembayo nga tulina ensonga eziwerako ze twali tutunuulidde, ensonga ki ezisibya abavubuka mu bwavu, ezibaleetera obwavu. Ntulaga nti waliwo kakensa ekitabo kye twabikkula netugamba nti ye yatuwa ensonga zino eziwerako nga ziri genuine ezireetera abavubuka okuba nga baavu n'abantu abamu okuba nga baavu.
nabiki bye tusobola okukola okulaba nti abavubuka abo tubajja mu bwavu era nitutunuulira ne ku working papers oba empapula ze bawandiise omuli omukulu Ted K. Bradshaw n'abalala Bradshaw n'abalala bazze bawandiika empapula naffe nga mwe tulina working papers ze tuwandiise ku bwavu. Ye yagamba nti obwavu bulimu emitendera kubanga yali gye twayita waggulu yazita theories ez'obwavu. Okusooka yasooka n'atubulira kiki obwavu. Buli omu bw'owulira obwavu abamu balowooza nti bw'oba tolina necessities ng'emmere nga medicine ng'eddagala keya biki nti obwavu generally. Naye omuntu okulakinga ne shared values nga tolina values kati ng'ebigenda mu maaso tolina nakyo safety job security covers ku bintu ebirala bingi leero osiibyewo enkyo ogenda kutandika otya ebintu bingi n'okuba obubi nga tolina n'abazadde nakyo kiyinza okuteeka mu tuluba okubanga tomanyi nsibuko yo gy'ova kikuteeka mu tuluba eryokubanga oli muhavu. Omanyi honorable waliwo omwami akidde mu kwejjukanya ensonga ezireetera okuba abavubuka abaffe nga baavu naye mu kusookera ddala mukkirize bisimillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah mukkirize twebaza abo abantu abavuddeyo ne bacontributinga okulaba nti dawa programs zigenda mu maaso. Tulina omukulu bamuyita Nasulu Mubiru yacontributinga 2000 Mubiru Nasulu zisobola okugulamu ndowooza ekikopo kya caayi ekya mukulu Tenwya Wasswa. Tulinamu omukyalo omulala bamuyita Violet Kobusinje nacontributinga ezo baziyisa ku layini yaffe eya momo bisiringi 5 ebya Uganda. Tulinayo n'omulala bamuyita Hasifa Nakanwagi era naye siringi 5. Amannya amalala waliwo omukulu abaleetera ebifa ku kanso agenda aboogerako kwabo abantu abacontributinga. Tubasiima abakulu abakyo. Tubasiima era tusaba n'abalala mugende mu maaso okulaba nti muwaayo kuba zino puroguramu tezibali azisasulira. Tusaba mmwe bennyini muteekinge initiative eyo bwe muba nga muzinyumirwa ffe tukole ogw'okusoma n'okujja wano okubanoonyeza ebyo bibakola ki bibagasa inshallah. Naddala abavubuka n'abantu abakulu twabaga nti waliwo obwavu waliwo embeera y'obwavu nga abavubuka baleeteddwa lwakuba bo bennyininyini individual deficiencies bo bennyininyini nga tebekkiririzaamu baganya okwezuula ate oba taata yali mwavu ate oba jjajja yali mwavu ffe waffe tebagulanga kagaali ewaffe tebavugaga ku mmotoka ewaffe tebakolanga ku kino so ogenda okwetooloola nga ye endowooza y'omuntu alowooza nti nze ne bwenkola ntya kyekyo tusobola okukola. So abavubuka abo n'abantu abo gye bali ekika ekyo kintu kya bulabe nnyo omuntu olina okwekkiririzaamu. Yes bw'oba tebagivuga abazadde bo muuka zaali ntono n'okuba tezaaliwo naye kati wooli gw'osobola ki ekigaanyi nowedde. Bazadde waffe baasulanga mu mpuku naffe tusule mu mpuku revolution ezeekyuka so olina okwekkiririzaamu n'okulaba nti osobola okugenda mu maaso. Naye kirala kyekyokunoonya amakubo ag'okulaba nti wejja mbwavu. Amakubo ago tuze tugabawa buli lunaku. Ne tutunuulirako ekkubo eryokubiri wejja otya mu bwavu obuli individual twabagamba okunyiikira okunoonya programs nga zino we ziri owulidde. Gavumenti naye etaddewo programs ng'eza skilling ezaki ez'okula nyiikira gwonoonye programs ezo ogenda owulirize tojja kulaba nga attitude ye egenda ekyuka mpola mpola. Ne programs endala nyingi bwe zityo bagamba ssente tezifunika. Buli lw'onaaba nga oweetabye mu programu zino ojja kumanya nti ssente zino zisobola okufunika nti Kampala n'ebyangwe kati tubigula Kampala n'entuntunu kati tuzigula. Owulidde ensi ey'abangalo bunani yayita
kati ensi kukola abantu bakola wetaaga oveeyo olabe ngaokola owulidde. Ekyokubiri netutunuulirako embeera y'obwavu ereetera abavubuka nga cultural beliefs. Twanuulira nti waliwo culture eboola emirimu egimu nga tegikola n'eddiini owulidde positive by cultural beliefs oba n'embeera nazo ez'eddiini ng'oli enzikirizaye owulidde waliwo enzikiriza beetakkiriza kukola nnaku zimu owulidde oba ennaku ezisinga kubeera muzikiriza naye obusiraamu bukubiriza abantu okukola bw'oba osadde saala ogenda omala okola ki okole ne bw'omala jjuma genda okole ki okole ebibyo. So waliyo embeera ezo bwe zityo ng'abantu abamu simple ekiro ekyo tukiyita cultural poverty nga culture erina byebasibwe gamba nedda kino tokikola kubanga culture yaffe tekikkiriza kino tokikola kubanga ojja kuba omenye tabu ebitwabiyitamu ne tubinyonnyola n'engeri gy'ova mu obwavu obwa culture obuvaamu otya ne tugenda mu maaso ne tubanyonnyola obwavu buli caused by economical, political and social distortion or discrimination nga bwe bajja mu Africa ne bagaba wano ne basalawo bano ne bagira Owekenya n'agenda eno n'okuvaidinga minerals n'okola ki social culture y'abantu abantu basuubulanga n'ava e Cameroon nga yagenda kusuubula South Africa n'atambula emyezi 6 n'amala naddayo e Cameroon okukona ku kkubo ajja alya ajja wasazaala baana akola ki Africa alegera mu maaso. So distortion African setting eya culture nayo neba nga yaleeta obuzibu tetukyogerako kati tusemba yonooneka ne twogerera ne ku structural poverty perspective nga ye embeera gye mulimu eriko embago oba ng'ensi oba nga famire baabateekako embago owulidde katugeze nga owulidde ng'ensi ezimu nga Iran nga kyezo owulidde community zaabwe oba ebyalo byabwe response nafu nnyo okulaba nti bakulaakulana olw'ensonga ensi ng'ensi lwezi naye eriko embago eyaayo. There is a problem with the system eya economy. Wabeerawo policies nyingi nnyo eziba zikolebwa naye nga teziyamba kulaba nti zirivaatinga oba zikyusa obulamu bw'abantu. So ebyo birimu engeri nyingi. Olumu ndowooza nti embaga ezo mulimu beziyambako okuexploitinga emikisa gyabwe era kino kye tuyise structure kubanga kyonoonera ddala okuva wansi ku grassroot level movement, social movement n'okutuuka waggulu kulaba kweno ku bantu abali vulnerable okuviira ddala manyi okutuuka waggulu ezo na structures neziba nga ziri affected nebyo mukola mutya ne mulwana okukola ki owulidde ogenda okulaba nga waliwo temusobola ku affordinga masomero malungi temusobola ku affordinga abachina basindika abaana nga500 mu America ne basindika eno mwengensi nga temusobola kusindika n'abayizi 10 mugenda bweru kusoma. So ogenda okutunuulira mu education mu employment n'ebintu ebirala nga waliwo that level of marginalization. So twasembayo nga twogedde ku kintu kya geographical disparities. Yes, issue ya geographical disparity twabagamba nti abavubuka oba omuntu yenna asobola okubeera omwavu olw'ensonga kyekitundu mwava. Eriyo abantu nga sibaali badde baavu ng'abantu bagezi naye ng'ekitundu mwava tekirina mikisa gimala kugaggawaza muntu oyo. Era ekyo kyokka ekya geographical disparity kirimu kye tuyise rural poverty. Omuntu bw'ava mu kyalo obwo bwavu obw'omukyalo nawo bupimibwa mu kyalo obw'omukyalo rural poverty babupima ne bagamba nti naye rural poverty eyimiridde etya ate urban poverty kubanga ayinza okwesanga nga mu kibuga omuntu omwavu alina okuba nga alina engoye 3 ate mu kyalo ng'alina okuba nga alina olugoye olwo lumu babipima. So waliwo kye tuyita rural poverty, ghetto poverty. Ghetto oyo abava mu slums naye kati olulimi balubikkako ne bagamba ghetto poverty, urban
poverty oba urban disinvestment olidde kuba baga nti mu kibuga ebimu nga tebainvestinzeemu tebaattractinze ba investors. Yes, ekibuga kyakula dda naye ng'abantu beebaka tulo temulimu economic activity zireeta sente. Then southern poverty mu nsi ezaakulaakulana edda ezo n'ekirala leero mu third world poverty bwopima Bulaaya. Southern poverty. Yes, southern poverty. Nampulira kipi. Yiyo nojja biwulira kubanga oli mu kiraasi. Southern poverty. Mbagambye nti ebika bwe tudda mu under geographical disparities ate obwavu bwotubupima nga tugamba nti abantu bano sibaali badde baavu naye olw'ebitundu mwe bava owulidde ebyo bibaleetedde okuba nga baavu. Era under geographical poverty caused by geographical disparity mulimu obwavu bwe tuyita rural poverty, obwavu obw'ekyalo, ghetto poverty, urban disinvestment, oba n'obulawo obwavu bwa mu kibuga, southern poverty, awulidde abo be bagagga, ne third world poverty. Ne framing zonna endala zetubadde tulabye ziriko partial development ne characterization ez'obwavu. So nekijja nga kitegeeza nti olwaleero omuntu bw'abeera ebushenyi mu western Uganda ng'abantu bonna balimi ayinza okubeera advantage n'enkuba, ettaka eddungi, owulidde ettaka eggimu n'alima amatooke n'asobola n'okutwalirako n'ow'Ekalamojja n'ow'Embaale ate ow'Ekalamojja ye kyatasobola kukola. So omuntu kati ow'Ekalamojja abeera disadvantage in terms of location, talina nkuba emala ate bano bo balimi oba si kyekyo urban poverty oba investment nti ekibuga kyammwe mulina ba investor bangi, bano bazimba, bano bakola kino, bano bataddemu education, bano bakola kino. So investment kitegeeza nti abantu bayiwa ssente mu kitundu ekyo. So ate ssente ez'abantu ne bajja ne baba nga bazikola nga bayolesa obukugu obw'enjawulo. So era nga tufunulidde ebyalo bikola bitya kubanga buli nsi erimu ebitundu eby'ebyalo byo bikola bitya ne tufunulira slums zo zikola zitya, ghetto poverty, ghetto zikola zitya. Bw'oba otandise genda buli ghetto ng'onoonya information, buli muntu wa mu ghetto alina TV, alina radio to start with, nti basobola okuwuliriza program gavumenti zeyagala. Balina sibo urban disinvestment bakuba buleedi yaawo n'obusimu. Yes, okutuukira ddala ku third world. So tubagamba nti ebintu bingi ebisobola okukolebwa okulaba. Honorable ng'oli awo omwami gwe nadde njogerako yafa, omwami eyafa yabeeranga nansana eyo pulezidenti w'abaavu naye yajjanga n'atugamba ebigambo nti ayinamu abantu be mulimu bakulembera abaavu mponga byoya, abaavu lunkupe, abaavu simanyi, abaavu nakanyama, ayina engeri gye yagirangamu bw'ati. I think yali knowledgeable era nga birabika nga yalina obwavu bwalabyeko. Honorable era nga tukyagenda maaso nedda nze ebyange si bintu byakujja mu mutwe biri biteni. Obwavu mponga byoya, obwavu ani obwo bonna bonna babuulidde ebika by'obwavu era n'eddagala lye tuyinza okuwaayo babuulidde naye yenyini tayito gy'omuyise simanya ani yagimuwa, ani yagikakasa. Owulidde n'ogenda mu maaso n'ebyo kubanga owulidde bintu si byakweyita. Olukiiko lwatula wakutukulevu eno ng'oli mu maaso g'abavubuka abayizi basaana bamanyi nti bintu si byakweyita. Oli awo w'omukago w'omuzi n'agamba ati nze kulira kino nze pulezidenti w'aba batulage olukiiko kirwe yatuulamu biki ebyo. So mu nkola eno gavumenti erina okuteekawo welfare systems eziri strong okulaba nti ziyambako mu bitundu naddala ebyo ebiri disadvantaged. Owulidde eyambeko businesses z'abantu ez'enjawulo ng'ebawa incentives n'ebirala bingi ebisobola okuyambako okulaba nti system zitereera. Before Honorable nga tetunnatuuka ku gavumenti kuyambako ku bavubuka bano, abavubuka bano tolowooza nti
enteekateeka za gavumenti balinga abatakyazaagala olw'okuba kati ekirowoozo kye tulina ndaba era tebagenda tuwa ndaba era bazibbye edda enteekateeka tezituuka eno ng'okunga abavubuka obanga tukunga abavubuka bano okugenda bafune ssente mu nteekateeka za gavumenti n'omuvubuka ajja kugamba ezo bazibba bw'obanga gwe gavumenti ng'osolovinga kizibu ky'amazzi ku kyalo togenda n'okuŋŋaanya abantu buli omu n'omuwa ssente agende yeenoonyeza amazzi. It is upon you government erina byerina okukola okulaba nti abavubuka bafuna amazzi ago. Kati kwena ensonga gavumenti ki kyerina okukola? Gavumenti erina okulaba nti eteeka mu local industries ssente basobole okubeerawo competition through cluster development. Owulidde ekyo bangi bakiwandiiseeko nga kikola n'omukulu omu mu Florida ne Brad Shaw yennyini n'abalala bagamba ekyo kyongeza creativity. Buli lwonaddira n'okola n'oteekawo competition ku local industry ng'ogiwagidde nga gavumenti. Twalibadde kati tulina n'ebirabo mu local government award anaasinga obuyiiya mu area eno gavumenti emuwa kino, anaasinza obuyiiya wano ajja kufuna kino, anaasinza obuyiiya ebyalibaddewo nga tupromotinga competition oba competitiveness. Omuvubuka akoze eki so omugavumenti esobola okuteekamu ssente. Owulidde. Namba 2 enterprise zones. Owulidde. Okulaba nti tulina zones ez'ebyenkulaakulana mu bitundu ebyenjawulo. Uganda yonna ng'ensi tesobola kulima mmwanyi. Tuuka e Karamoja bawa activity gye bakola. Bw'ogenda mu West Nile bawa activity gye bakola. Tuuka West Nile balunzi ba njuki. Noga nti omubisi gwe tujja mu West Nile tetulina walala we tugujja obulungi bwagwo. So gavumenti eyinza okuyambako nekola enterprise zoning newa equipment nakinegamba mu concentrating ku mubisi gwa njuki West Nile nebateekamu akasiba bushenyi negende Karamoja nega nti mmwe muli balunzi muconcentrating ku maliba muconcentrating ku nyama mwekolemu ekibinja ky'abavubuka yes nyama abavubuka 10 beef. Already. So ojja kuba okola intervention nga gavumenti n'ekirala okulaba nti gavumenti evaayo ekwate ku welfare issues nga industrial inclusionary zoning. Inclusionary zoning kitegeeza nti waliwo abantu gavumenti deliberately bejja okutagetinga okulaba nti ebaleeta mu kintu oba baali balekeddwayo oba baali basosoleddwa naye nga is a deliberate program nga nti abantu abo ba-ik abantu bano ngaabano abali ebundi bujjo bano abatono abapigmies owulidde nti abantu abo gavumenti esobola okuteekawo inclusionary zoning nga zibaleetera services ezo eri abantu abo oba gurupu y'abantu abo oba nebategeera nti ekizibu kiri ku bayizi oba kiri ku basajja oba kiri ku baami. So gavumenti eteekako abakugu baayo kati ngaffe netuhayalinga netukola kyetukola inclusionary zoning. Waliwo kyetuyise affordable housing and similar program. Honorable, ku nsonga ya zoning nti zoning nti mwe bavubuka mmwe tugeze kangeze bugeza nga bwogambye bundi bujjo mwekwate wano mugenda kukola gwa kulunda njuki era bwe muba mukola ogw'okulunda enjuki gwammwe ogwo muyita wano ne wano mwekolemu bantu 10 tugenda bawe PDM bagita inclusionary kati ekyate kijira mu local industry competitiveness ndabikanze sitege local industry nti abantu b'ebishenyi bakola kiti balimi banjuki balunzi banjuki oba balima byennyanja owulidde kati awo oleeta enterprises nyingi n'ozisupportinga ezisukka mwemu n'ozisupportinga n'olaba nti abo abantu bonna balina ebintu ebyo nemubigula oba nemubinoonyeza akatale. So gavumenti eyinza obutagula naye nenyonya akatale nega nti akatale k'ebyennyanja akalungi k'ebyennyanja baffe twakazudde Bungereza
twakazudde mu Congo twakazudde eno owulidde terusi tekikwetaagisa na kufuluma wabweru wa nsi yo okunoonya akatale so ebyo inclusionary zoning iyo tujogedde ntugamba nti waliyo abantu kati gezeza ku kyangu bano abaganda baffe ba ik abali mugundi mu Karamojja abo abampi baliweya waliwo ne bano abali eno saidi zeno wansi Kasese abasajja abampi abo nowulidde wansi entoloko yes abasajja abampi abaabo gavumenti neteekawo system bagita inclusionary zoning okulaba nti ebaleeta mu kintu muveeyo mu bibira nejja ne bateerawo amasomero nejja ne bateerawo kino mujje musome mujje mukole kino awulidde kati waliwo housing programs gavumenti erina obuvunanyizibwa okulaba nti abantu baabe basola bulungi lwaki oleka geto nebeera awantu nga Kasubi awantu nga Kasubi Minister of Urban Development yali badde evaayo housing nefuna loan nejja neyogera n'abantu abo egatta abantu abali ku decimals nga 28 oba decimals 3 abantu abo nebakolera flat ya 8 oba 10 abantu bajja kusulako wasigalewo n'abalala basobola okugenda basigazeewo ne parking ate nga neggwanga lirabika bulungi likulaakulanye naye kati ovaawo ogenda okulaba wano toyi wano bwe bati wano kwetolola wano abantu bali kusuba system kisoboka e Uganda kisoboka bulungi tutuuse ku seeryo teri agenda dituusaako okujjako nga tulyetuusizzaako otherwise naye nze ndowooza twatuuka dda kubanga honorable tusooka okutunuulira n'abantu bagenda okutetenkanyiza abantu abo abasinga ku bo bavubuka basobola okugaana kuba ekisooka nga tebategedde oba nga bategedde naye nga beekengera abagenda okukikola batwagazaaki no ekisookera ddala abantu oba abantu baffe civic education erina okubeera nga wala eririnyeeko literacy levels ne civic education buli kyogenda okukola bannyonnyola owulidde soboddeko okubeerawo civic improvement owulidde abantu bategeere infrastructure investment ng'okuzimba enguudo malwaliro masomero ebyo byebiri community organizing nolaba nti wano boonoonyeewo abantu bali badde walungi government can come in negula families 6 nezigula nezimbawo flat buli muntu ne bamuwa apartment n'abalala abatalina ne bagula ku apartment n'abalala bwekyo awabadde ennyumba 10 nga ziri wansi gavumenti nezimbawo ennyumba nga za mulembe ate olina afuna kati ekirungi tulina condominium owulidde eyo ngeri tuyinza gavumenti nevaayo neyambako ku affordable housing kati awasigadde nga waggulu abantu nga bagula apartments owulidde kuba gye tujja mu maaso nakyo kijja kutuuka olaba ensinga Kairo eya Misiri abantu abasula mu bibuga be bangi ate ffe wano kiri opposite lwansonga eri teri kyalo ddungu owulidde ate buli kintu kya gavumenti ettaka lyonna lya gavumenti buli kyokolako kira kya gavumenti honorable tumaze okulaba gavumenti babazimbidde amayumba abantu abo bali mu ghetto omuvubuka gwe bazimbidde ennyumba apartment bamuwaddeko luumu ali mu ghetto kiki ekiddako agenda vanga mu apartment omwo agenda anya ku lw'obusimu kumuyigiriza kukola teri ezaalibwanga munyakuze otherwise tebalivudde mu mbuto za maama waabwe balivuddeyo nga n'ebiri munda ebyenda babinyakudde naye kakati abaana tebazaalibwa nga banyakuze ate basobola okukyuka owulidde buvunaanyizibwa w'abakulembeze okuorganizinga community organizing emirimu tewali owulidde community organizing mulimu ekyokuleeta obukugu nti gwosobola ki gwokola ki yes teekawo kampani osobola okusiba abantu enviiri muteeke mu saluuni kolawo community saluuni ey'ekyalo nga walala enviiri bazisalira 2000 gwezizo zisalira 1000 oteekewo this is a community saloon owulidde teekawo kampani ezimba
oba kaliggweramu eyo construction company owulidde batandika okukola bagambe nti gwe jja rastaman olimu obuzimbi olabika obuzimbi gwe jangu wano gwe bagamba nti abalasita abasiba emigogwa sibaagala sente oba bo sibakola oba sibavubuka so bonna bavubuka ate abagendera ddala oyogedde ekiraho nzijjukiza UPDF bw'oyingira UPDF nga bakulaba olimu oluzimbizimbi ng'odda wali ng'ogenda kugenda mu civil engineering olimu olupiirapiira osobola osamba omupiira nga bakuze eno bagiyita simba UPDF kye basobola okukola tuyinza kukola tutya olumu neebuuza okuddira ekintu ekyo okukireeta ebweru eno omuvubuka ono gwe tubaze gugaye tumuwadde apartment tumuwe omuzigo tumugerekere tulabe nti asobola okukola kino tukimuwe kuba n'obusobozi ne gavumenti ekugamba terina ssente terina gavumenti erina ssente naye ziyinza okuba nga ziri misdirected owulidde kati ssente nyingi zetadde mbantu fe twavaayo ne tubagamba nti ekisookera ddala bakiyita apprenticeship training ensi nyingi ezikoze omuli Germany omuli China omuli India ezidevelopinze ng'obukugu abantu babujja kuba masters ate nga they are developing competitiveness on the local technology. ensi nga India they are developing local technology, ensi nga China they have developed from local technology. kateekako n'abantu abaza okubakolerayo amafactory oli bwaleeta najja nakolayo factory ya Benz nabo nga boozaamu ekyuma ekyo enkyosanga nga batandise dde okukikola owulidde omu waliwo omukulu omu musiti wa Uganda yaga nti yali alina obakuuli gye yali asoma article owulidde nga waliwo pasita omu yagenda mu China pasita oyo naga nti bannange n'omukisa ogubaleetedde Jesus mutandika okumulokoke kakati bo obwongo bwabo okumanya buli mu business minded ne bamubuuza sewo pasita osobola otulagako Jesus bwafaanagana tumubajje ekyo ojja kusanga tukozeeyo menemo Jesus owulidde menemo owulidde kakati bali obwongo bwabwe business minded. Then waliwo ensonga endala eyokutaano ensonga eyokutaano yeya obwavu abavubuka ebyo baleetedde obwavu tukiyise cumulative and cyclic interdependencies. ono omwana bwe yeezinga ku muzadde tamutaabanga bubwa bazadde bo bakuweeredde kikaseera naawe katutandika okuvaayo bayambeko owulidde naye kyebakola okimanyi beetoola bwetooloozi bati ne beetoloola awaka owulidde interdependence golowooza ndi maama we yajja okuwa sukaali taata waakuwe kino muganda waakuwe kino gundi akuwe kino ngaolunaku luyise n'enkya noddamu n'ewuli noddamu nabo banyini balina ebizibu so ng'abantu tekiri nti obeera olina okukola okukola yakyuka atya that interdependence ekisooka akimanyi nti okusaba kubi oba okubeera ng'oliraine kasita omala okusoma tandika okubeera independent olabe ng'otandika okunoonya sente ng'oli muvubuka teri agenda kusekerera zinoonye mu makubo agali halaali kuba eriri halaali nebaga nti waliwo okuba bulooka zikube oddeyo awaka ne sente zo newaga tuzimba jangu osaawo omuddo jangu okole kino okwetooloola ebyo osobola obbikola independently. So obwo bwavu obukozesebwa cumulative and cyclic interdependence omuzungu omu ayinza okuyita vicious cycle of poverty. eba cycle? Yes, vicious
cycle of poverty. Kubanga abatera okubaamu ebyo ebiseera bingi baba bazadde nga oyo eri ku interdependence babakuza bulungi naye interdependence omwana takula n'akaddiwa azilongazi nga bazadde be bakyaliwo abazadde bamulaga nti sente paka we bakimulatinga resources zonna eza family ne bazimalawo. But it's upon to you the younger one okulaba nti oyongera ku bugagga bwa family. Ate watyanga abazadde kyekizibu kyo nga balaba sente weziri ate eri ogenda kugira mazzi taito ogenda kola ki nti ngenda kuba bulooka omwana wange takuba bulooka genda adi mwana wo kati saawa zino naye nkya bw'anaatandika okuzza emisango gw'ogenda okwekweka owulidde ojja kusanga bamukutte babuuza nti mwana waani oyo nti wange ne bakubuuza nga bakupima olweyo oyagala kulya kava owulidde ng'enjogera ennaku zino bweri omwana wange nga tabbye so bino bye tubaleetera bye bibayamba okwezuula nti muzuukuke. Waliwo nawulira omuntu omu alina program bagiyita sisimuka Uganda. Bw'oba weebase sisimuka owulidde golokoka baako kyokola ng'omuvubuka. Nekyo ndowooza tujja kugendako mu kuwummula. No nga tunagenda mu kuwummula waliwo bye twetaaze okuva mu bwavu obuli interdependence. obwavu obw'olukonvuba obulidde tutunulira nnyo ku income ne economic assets eziri awaka eziri mu ggwanga ezisobola okuyamba. Ekyokubiri education and skills, obuyigirize bumeka bw'ofunye ne skills meka z'olina zikuyambako. So housing and surrounding, access to health care and other needed social services. Those personal ties as well as network to others. Then personal resourcefulness and leadership. So bintu bingi ogenda okwetegereza okumalayo. Naye nga generally what we need to do generally byebyo hano twagala tugende mu kuwummulako. Bwe tukomawo tugenda kuba nga tutandikirawo. Abatulaba ku GTV tubeebaza nnyo nnyini ddala okuba nga muli ku GTV n'okutwagala mu puroguramu Wezuule. Puroguramu Wezuule tubeerawo kukwogiya kiki ky'osobola okwogiwaza, kiki ekiri mu kitundu kyo. Tutusala nsawo kutwogiwaza kumwogiwaza kale kukwogiwaza. Tenwya Wasswa gegange ndi ne Ssaabawandiisi wa Uganda Muslim Council Hon.Dr. Ramathan Mugalu. Bwe tuli twagala gendako mu bubaka obw'abasuubuzi, twagala kuwummulamu uko tunyweyo ku lwendo lw'amazzi. Bwe tukomawo tugenda kuba tutandikiraawo, tuvaawo katukomewo. Kale abatulaba ku BTV mbeebaza nnyo nnyini ddala, mbakulisaayo mu bubaka bw'abasuubuzi era mbeebaliza ddala nnyo nnyini ddala okulaba GTV. GTV eno nkugamba buli lwe nzijja wano era buli lwe mbeera wano nti eriwo kukutaasa ku lutalo awaka n'abaana bo, oleme kubagoba ate baabo lwaki otugoba ku TV ate mutandike kuyomba. Buli ekiriko kyekyo kyennyini ekitagenda kwesitaza, ekitagenda kugobya baana. GTV kuga eriwo kukwogiya, okusomesa, n'okulaga ebyo ebirina okubeera awaka oba mu famire. Buli lwakubiri tuba ne puroguramu Wezuule ssaawa 3 mpaka 4. Tenwya Wasswa mbeerawo okugikutuusaako. Mbeera nno ne Ssaabawandiisi wa Uganda Muslim Council Hon.Dr. Ramathan Mugalu, bwe tubeera okuba nga tukutuusaako omuvubuka by'alina okukola okusobola okujja mu bwavu, omuvubuka ebisobola okumutaakiriza kukuzza emisango, kubanga ebiseera bingi omwavu ayinza obutaba wa mpisa nnungi kuba ssente bwe batoziyimu onoonya bw'ozifuna
onoozifuna otya kati amagezi gaba gakukuyamba okukugulirawo nti aba otuula awaka kiyinza okuba ekibi naye osobola okujja n'okola kyobula tuli ku topiki era omuvubuka ono biki ebimulemeza mu bwavu era obwavu buno asobola kubuvuunuka atya z'ensonga enkulu ennyo ezeetooloolera ku ekyo ze tuleese okulaba nga twongera okukwojja ku nsonga eyo abatulaba ku BTV wakati nga tugenda maaso ne programu yaffe Wezuule ne ssaabawandiisi wa Uganda Muslim Supreme Council Hon.Dr.Ramathan Mugalu njagala naddala omuvubuka empisa obuntu bulamu ne responsibility ndowooza honorable nti ebintu ebyo bikulu nnyo nga nkukulisaayo mu kuwummulamu oku honorable abavubuka bano nga tugenda mu nsonga zaffe ziri empisa obuntu bulamu n'obuvunaanyizibwa respect responsibility and struggling okulaba nti abavubuka baffe we equip them with the knowledge power kubanga knowledge power ebayamba abavubuka okubeera abatetenkanya okusoma amangu n'okulaba how to survive so mu Africa tulina omukisa nti noba kusuula mu kibira you can survive lwakiri oli ebikoola naye eriyo ensi ebitali bikoola eriyo ensi omutali bwolina kutandikira kyobola bandowooza abazungu babadde bayiiya nnyo owulidde kubanga ensi ey'omuzira ensi eyaki waliwo abagezaako okudduka mu nsi zaabwe emirembe egyo nga tekinologiya tannaba owulidde natuukako mu America mu kitundu ekimu eno gye bakwatira gundi Sebaggala ye state kye Florida neda Boston yes netugendako kazinga akamu ne baga nti omuyaga gwali mungi waliwo baseirazi abatambula owulidde obunyogovu ne bubatta babattira awo naye bafa bekutte owulidde naye ffe mu Africa you can survive kiro oba misana mwaka mulamba kuggwako ebigendererwa byaffe kwe kulaba nti tufuna omuvubuka eyeezudde acontributing okulaba nti ensi yaffe efuuka sustainable owulidde kyetuyita sustainable growth and development oba sustainable development tulina bye tulina okufunuulirako naye oleeseemu ekigambo ekyempisa ekigambo ekyempisa kintu kikulu nnyo nnyo tujja kuleeta fundamental areas omuvubuka z'olina okwekolako bw'oba nga oli wakolagana na banno ogenda mu maaso mulimu eza communication mulimu how you relate with one another weyongera otya ne banno how you relate with one another kikyo contributing on table naye ekigambo ky'empisa kireesemu obuzibu abavubuka okutandika okufuna emize egitali mirungi ng'emize egy'ebisiyaga egyo emize si mirungi eri abavubuka reform very fast enkola y'amangu tubasaba mu reforming very fast yes omukisa weeguli omutonzi ajja kubasonyiwa reform lwekikola ekyo si kikolwa kya katonda takyetaaga singa bakadde bo nabo badda mu bisiyaga tebaali kuzadde oba sibaaliku owulidde katonda yakola ebintu bye ng'abikola bulungi n'akola omuntu fiya hasan takwimu omuntu n'amukola ng'amutonze almost mu kifaananyi kye n'akola buli kimu n'akikolera bulungi oli musajja n'akolera n'atonda omukyala buli omu ng'amutonze bulungi owulidde kati gwe munno omwegombako ki reverse ogyegombako ki bitakola makulu so abavubuka tubasaba balifominge bwe tuba nga tuli bakulaakulanya nsi yaffe tuveemu naye ngaekisinga obukulu we need a study tujja kufunayo omuntu akuteekamu sente wanatenywa lwaki abavubuka basiiwusa empisa waliwo eyabadde ayogera ku social media n'agamba bannanga abantu mubanenye ekitono akasente kabuze obulidde akasente
Yes. Kaleese obuzibu. Nabiwuliddeko kaleese kati obuzibu. Omusiraamu yabuuzizza omukulembeze ayi mutuga nze bannaye ssente sirina era nzijjaawo. Kaleese kati obuzibu. Owulidde nti abantu bonna abali mu industry ey'okupromotinga ebisiyaga bakozesa ssente. There is a lot of money. Abaana abali ku ruuti nga babawa ssente, that money is going to kill your life. Owulidde kiringa kulondako kalabba noga nti obulamu bwo kubutambulize kalabba, you will not survive for long. Owulidde oyinza okusurvivinga leero naye nkya. Enteekateeka Katonda gye yatukolera tujje ku nsi tuzaale twale erinamu amakulu mangi. Fe obufumbo bwe tumanyi bwa taata maama ne zadde. N'abamu kwabo bakuze balaba bakitaabwe ne bamaama baabwe. Naye bagamba obwavu bwe bubaleetedde ebyo. Ensonga lwaki tufokasinga ku bwavu n'engeri gye mugenda okwejja mu bwavu. Ekijja kuba kikulu nnyo omuvubuka obutabeera lured. Don't be lured. Obutasendebwa tebasendebwa okuyingira mpaka mu kukemebwa okuyingira mu bizibu by'ebisiyaga. Tubasaba abazadde bangi bali mu kunyolwa, basirise bali mu kunyolwa, batunulira agavubuka, batunulira abawala boona tebaagala kufumbirwa. Nze nja kufunayo gwanzalira mwana simply interested in the fellow girls, simply interested in the fellow women. Allah nga yazikiriza omulembe mulamba obudde n'agumalawo. Ekyokusooka gwe ng'omuntu tolina contribution ku creation of the human kind, tolinaako. Nti Katonda ye yatonda omuntu n'amala, ajja kubeera n'ennyindo, ajja kubeera n'ekino n'ekino. You have not made your creation okutandika okudictatinga how. The one who has made the creation, he has dictated how your life will move. Bw'onaava ku stage esooka ogende ku stage endala ey'okubiri. Honorable bw'oyogedde ekyo nenzijukira ku nsonga eyo yennyini omukulu yaŋŋamba nti ebintu ebizze kati bizze ng'ekigambo kya balance, empale zino ze basibeeza balance. Omulembe ogwo gugenze gufeedinga olw'oguvumirira ennyo, naye ng'abantu abaakolanga ekyo baali bantu abo ab'ebisiyaga naye nga tebakyasobola kwebeera mbeera ng'abo balina okwambala be bafunire emirembe bakuliyetinga space eya pampa. So bangi tebamanyi lwaki balance yaliwo. I think abamu beetaaga kutegeezebwa kuba balance oyo yabanyumira nnyo nga njagadde ebintu byoleta ku mpewo tube nga tumaze obinoonyerezaako kubanga ojja kukwata waliwo abambala gundi ezo naye nga ekintu kiri ku kyampisa kyoyogedde. Nga abamu tebalina kabina nga ne byayambala bamuserebende. Awulidde eriyo n'ababikozesa nga babikozesanga bwogambye. Awulidde ebweru njogera ku kyebweru si wano nga baatandikadde okusiba balance naye tekikola makulu kubanga ebintu bya Mungu nga birungi. Siraba ngeri kigyolekawo kintu kirungi. Owulidde bakuwadde emmere eri ku sowaani ate gwe n'ogirekawo n'ogenda okwate ebiri mugundi mu ttaka. Obwavu is a reality. Kubanga saawa zino nina okulaba figures bwe ziyimiridde, but more than 3 billion people abantu they live below $2.5 worldwide. Kitegeeza nti abantu abasukka mu biliyoni 3 mu nsi yonna baavu. Tekiri wano wokka mu Uganda. Olwo tunulira ne GDP ey'ensi ye gross domestic product ey'ensi nga Africa ezikula ziri heavily indebted countries. They are heavily indebted poor countries. Ate ffe abo bo twesigamira nnyo ensi ez'abagagga. Bulidde bwe tukola bajeti yaffe oba ensi endala ne zikola bajeti ng'America ejja tuwa
ejja kusupportinga ja budget by 14-20%. Kyobola batwebaza gavumenti eno eriko ne mukadde waffe His Excellency President okulaba nti okumanaginga waakiri twewola naye nga tetusabye okusaba ssente kubanga okukola budget nebeera heavily indebted on rich countries ezo ziri mu wealth nga olaba nti ddala tulina okusaba okweyimirizaawo owulidde ensi omusanvu ezo ziba GTV for unity and development.